musicians and creatives as a whole kubanga ebifo byetuyingiddemu ebigenda okuba nga bitaasa abayimbi ne ba creatives in all different aspects okutuusa eddoboozi lya buli omuntu okulaba nga there's a difference and there's a change in the music and the creative industry. So I'm looking forward to it. I'm very excited for and humbled okulaba mbuno bachoose mbantu abangi nembanga nsobola okubeera ku board ya UNCC. Namwe abagenzi ku board ya UNCC mugenda kuyamba kutya omuyimbi naddala National Theatre? Engeri gye twakatandika nga bwolabye we have just sworn in today. So strategic plans zonna ze tugenda okuba nga tuziyina tujja kuba tuzibanyumiza as we see it. Right now naffe twakayingira mu mulimu kati tusooke tukukole tulyoke tubawulire. Biki ebimulaba byogenda okutereezaamu sofa ebibadde bikyaganisiza okuba nti biterere? Ndowooza, right now tetwana pinpointing because nze nva mu music industry ate waliyo film industry waliyo performing industry. So right now nga wetutudde situla kumanya all the aspects of kiki ekibadde kitawanya in different domains. So ebyo byonna I think as we are moving forward tujja kuba nga tubitegeera ate tulaba engeri gye tugenda okubitereezaamu. Ng'ogenda tandikirawo sofa etugamba kati what's our strategy, what's our plans, what are the problems, how can we solve them throughout here. Kale owulira bino byalese ku lunaku lwange olungi. Nze nali nvuddeyo nenjogera namu about that. Kati singa nali njagala okubanyumiza nandibadde nabakubira amasimu kumanyumiza. But it's my private life, it has nothing to do with it. Yeah. We're in the implementation process. That concert we're very excited on the 22nd of June. Era tubayita bafanzi baffe aba Blue 3 abadde bamissing okulaba Blue 3. We're looking forward to it. Twakwataganye ne Talent Africa Group n'abalala abangi abagenda okuba tukola nabo. So bambi we're all very, very, very excited. Yeah. Waliwo byatambulako emabega kawo nga batugamba mubadde mulina kukola ku kiseera naye mwatuusiza ne mujja kukyereka ki ekyagaanye ku kiseera? Si mu kugaana batwagenda ne tulaba mbuno fanzi baffe tebajja kujjulamu Serena. And I think Blue 3 has a big fan base. So we saw we needed somewhere where it's more space, that so catering up on all our fans when they want us. Yes. Ebbanga lyonna lyobadde mujja mukolagana nga bakulofiri abantu badde baagala mubafulumizeeko okunyimba bakisabye okuva edda nga basatu nga mwakolanga ekintu kino kituuse wamugenda ta alubamu bamuli mu ngundi etalungu. I think to a demo studio we have been recording some songs, so we just now have a strategic planning engeri gye tugenda zifulumyamu. So I think that's what you can wait for. Nange nyimba was Josie. Oli omu ku bantu abatuula ku federation ekibuzo nakyo kankikubuuza ekigambibwa mu biliyoni 5 zafuluma era buli zigabana kiri kiti eyo tudi bya social media oba bituufu sente zigabana kati? Eyo grant yajja to the Uganda National Musicians Federation Circle, not just the federation. This was a grant for the circle to kickstart and help artists, okutandika okubeera nga tulaba ebintu ebibadde tubonyabonya tufuna solutions. There's nothing you can do when you don't have money. But the circle is very good for all the artists and all its value chains. And I can encourage abayimbi bonna mufune engeri gye mujoining a circle, because in the end of the day zino sente ziri loans. It's not free money. It's moving through the circle to make sure we have a big circle that can help musicians okulanga nabo beyimiriramu after all the years of going through so much turmoil. Now it's I see a bright future for it. So artists out there, join the circle. Nebo boli Karamoja, nebo boli Mbale. We cater for all the artists and all the sub-regions. Ekisembayo okuza ku federation olabengako twalina nga federation nga yakatandika nga buli lwakubiri mulina okufuna omuntu olwabwe mucelebrating oba ne mukuba endongo nga twakiyitanga mu ntandikwa ki ekyagala ekujja mu kyesenya okuddawo kati? No, like any organization, we have more like a few breaks to organize and make something better. But the federation is going to definitely jam session again. Come out. I'm gonna tulanga dates to stand here. So yeah, keep your eyes. Jam session yeah. Thank you for appreciating. Thank you. Tulika chikanti nno mwegatta nga mu abasatu. Bruce we kusaidi tulika chikanti.
it's very beautiful. It's very beautiful for us. Naffe tubadde tukyagala for a very long time. So it's one of the things that we're looking forward for. We're looking forward to the show. We're looking forward to, you know, touring and basically performing for our fans, not just in Uganda, but all over Africa, outside. I wish you the best. Thank you. Have a good day, guys. Manyi fina masanyalaze muntu mukozi Mani Mr. Beketu, when he speaks out, he has the voice. So I think Team Nonch. Chairman gwe babalondedde anasobola okutuukiriza ensonga zammwe. Oba batuso mulondo. Maybe if abantu temumanyi. N'abamumanyi era be bangi. N'abakozi mu bwesigwa abamulonze abatusinako. Bwe batuukidde omulonda ku bwa chairman ne baleka abalala nga bwe balabye. Then alabika akola abantu bonna tunaba wa chance. Okutega tosobola judginga muntu just like that. Osooka laba omuntu kyakoze. Tamu bwegwako nga talina kyakulira naye gundi oyo. Soka tumukyusa naye kati from now no bawa ku chance tubaleke bakole emirimu gyabwe. Then we shall Twalaba weeyo kyawali weeyo kyawona. Era nga bwe nakiteekayo bwe nakomaawo. I'm not willing to tell you, it's a long story. Tujja kusulawo. Neyocha, it was I think 3 weeks to my concert. Seyocha, banjocha. It doesn't matter right now. It shouldn't mattering until naona. Era when I did the post nagaba na imwete mwamanya no weeks the concert I got bad. But naona nenda bulungi and no one could even tell that I was sick. Again. So sajikuba chekisingo okitegeera zonna zaselinga out mukwano ogwambalo ani yakola ku gwambalo nze nakosa badesigner bange bangi nina bas Festival Collection nina Dina Vance nina Tazibon Solomon ani yakola kwa kakakando nina Christina bali batano yakola kwa kakakando bamita Christina era omulaba ku page takola bintu bya bulijjo. Okay, Jasmine, agomu ku bakyala abali proud ne kala ya naye bw'otunuulira n'akasawo k'okuteeka perfect nabagamba ndi ambassador wa kino era by the very soon, I'm very serious about it. Very soon mugenda naba waliwo nekyendi mu kufumba njagala ndaga abawala abali bambi right now. Naye no bajja You can be beautiful when you're black. You don't have to preach. I preach. Sebo wabbanga bubbi okutuka ku bugagga bw'olikoobo emmotoka ez'ebbeeyi oziguze, ebizimbo bisimbye, amatako gaguze. Lodi tubuulire ku kyama ky'abagagga kye mwakola. Watu tukulina ssebo togirako eri eggwanga ssebo tubuulire engeri gyewagaggawalamu. Sente ozijje wanga okyali muto.